assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate tuwozaayoza abahujjaji baitillah abatuuse n'abasuubirwa olw'okutuukiriza empagi ey'okutaano mu mpagi z'obusiraamu. Tuboozaayoza nga bakomyewo, tusaba Allah akkirize hijja zaabwe, tulinze masala gakutuyita shukuru. Daawe eyo terina buzibu mu busiraamu, n'ettaali okulikuba omuntu avudde mu lugendo tekirina buzibu, wabula abantu baddeyo basome ebitabo bya hadithi. Amataali tegaliiko buzibu bwonna gakuba. Ne Nabbi Muhammad oli yeeyama n'aga nti Allah bw'anaakuzza mu lugendo ng'oli mulamu, yali agenze mu lutalo mu lutabaalo, nja kukukubira ku mutwe ettaali. Nabbi n'amugamba nti awufu binadhirik, tuukiriza. Eyo daliiru yokka emala. Naye Allahu akbar, obusiraamu bwetaagibwa buyigibwe ku bannyini bwo. Ekyokubiri bwetaaga butegeerwe nga tebutegeererwa mu ntegeera ya sects, babusome abantu babeere nga babuyiga. Ku mbaga ettaali teriyina buzibu, hatta ne ku aqiiqa teriyina buzibu, hatta ne mukutayirira kw'omwana nakwo tekuyina buzibu. Ate tegaba abiri waboyiri ng'eri Uganda ti abiri ate nga bwana bwa myaka 8. Olwekyo shukuru mutuyite kasita temwongerako. Shukuru kuba kutuyita kusanyuka, temwongerako birala. Bwe munayongerako ebirala ate nga mukoze eki nga byonooneka. Obaji ekirungi bwe kyetabulamu ekibi. Ate obusiraamu buga nti byonna ng'okola ki ng'obirekera ddala.